بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tugenda kutandika twakomye omulungi oguwedde by the way tudde okusoma munansonyiwa wamba darusu 2 akati twakoma ku darusu eno tugenda kutandikira ku eno insha Allah. Agamba nti there are two signs, this one and this one are called madda. The first one is called short madda and the second one is called long madda. Eno eyitibwa short madda ate eno long madda. The pupil is asked to identify them in the following. Kati bagamba nti kano buno babuyita madda. Madda kitegeeza stretching, okuwangaza oba okuleegula, okitegeera. Kati oba olina okuleegula oba olina okuwangaza eddoboozi lyo ate mu mbeera ez'enjawulo. Kati wano bagambye eno bagita long madda, kano kawanvu nnyo era bw'oba kawanvu nnyo kano kamanyi bakayita fatha, kano kamu na kano then ne kano kayise short madda. Akati bwe tuba nga tuwangaza obuno ekisookera ddala babussa mu bifo awali okuwangaala. Already nga waliwo okuwangaala ebiseera ebisinga wayinza okuba okuwangaala kuno okwa fatha maddi, kasra maddi oba dhamma maddi oba siki, wayinza okuba okuwangaala kuno okwa hurufu al-maddi zino za alifu waawu ne yaa'u, okitegeera. So for example kati nga wano bakuwadde kano ka fatha maddi already wabaddewo okwaki okuwangaala ne bongeeza kano ka short madda owangaala okusingako kano because kano tuga nti ya ntegereka. Naye kati bwebanga waliwo bwe basako kano ogamba nti ya otegedde ya kyanjawulo ya ate singa kano akawanvu ke kabadde wano twandigambye nti ya okiraba kano ka short kano ka long ntegereka. So kati ontuga nti ya ntegereka kati by the way dakikasinyiwa zinamala kubanga kakati lam alifu eno ogiraba bakusiza ku alifu eno kiba kisa ebadde ewangaza eno lam nti la kati ne bagisako ki long madda ne kiba nga kiga nti la okiraba la bwekito saa okiraba saa then ahu eno how eina dhamma maddi ntegereka. So eno bajongerako bongeza obuwanvu okiraba so kati buno bo tebufaayo oba waliwo ki oba waliwo fatha maddi oba kasra oba dhamma maddi ebeerawo gikawangaza mu bubumbwa bwaki bwayo, okitegedde. So tulina ya ha nti eno alif bajongerako buki obwanvu su okiraba. Eno waawu ebadde su nam ng'ewangaza si nti su naye kati kano ne kajongerayo obuwanvu nti su okiraba fi okiraba ni eno ebadde ni naye kati ne bagisako short madda neba nga yeyongerayo obuwanvu nti ni ra nkudiramu ra okirabye. Kati wano nekibeera ala
eno alifu ewangaza lam kibadde nti ala ne basoko kano kachika shutmadde nkiba ala sawaun nti eno alifu yabadde wangaza waaw nga kibadde sawa ne basako ki akawanvu kano ne kajongerayo obuwanvu nti sawaun then ahlahu yastahyi basako kasra maddi eno kasra maddi ne bajongerako obuwanvu with the short madda ne kiba nti yastahyi biha audainin okangu nnyo ya adamu eno alifu erikulwayo it is independent tewangaza yao nedda wabula yo eri adamu ya adamu okirabye lahu ikhwatun okangu nnyo laba liyasuu bani israila ha antum ha eno eyongera kwino obuwanvu nekiba ha antum binyabiwa inshallah nyabiwa bino ebya ikhfa nyabiwa inshallah then ya iblisu ataina ala fi auladikum warithahu abahu si abawahu toyinza kusoma eno maddi neno maddi zono kwaki nosoma mundi gumu nti abawahu nedda kati nga kigambo salatun wa zaka ujabira amaso inshallah ntegereka so osomako emu yokka noga nti abahu so si abawahu nisaan kati eno maddu eno yali wano emabega wano kano kati naye bagipressinga bubi ntegereka so kyandi bakola nti bagamba nti saihatin ekyo kifu kyali nti saihatin okiraba eno maddu yalina kwaki kubeera wano waggulu weeno so si wano kukiku hamza ntegereka saihatin eno gizze wano ebenge wangaza kano ntegereka ekongerako obuwanvu then batainuha naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh صدق الله العظيم